Kati leero tugenda kuyiga ku kigambo ekiyitibwa Geyeena. Geyeena kye ki? Kyekyokuyiga ekyolwaleero. Katonda waffe otulungeme ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Geyeena mwe mwava ekigambo hell. Hell kyekyogerwako ng'ekifo ekyokubonaabona oba ababi mwe bagenda okusuulibwa. Naye ng'ate bw'oba osomye bulungi Bayibuli, wali ekigambo hell kitegeeza magombe. Naye ng'ekigambo hell kiva mu kigambo eky'Oluyonaani kye bayita Geyeena. G-E-E-N-A. Geyeena. Oba heads. H-A-D-E-S. Heads. Naye ng'ekigambo kino Geyeena kikolwa ebigambo bibiri. Kikolwa ekigambo ekisooka kye bayita E. E nga kitegeeza nti not. N'ekigambo ekyokubiri idein ekitegeeza to see. Kati nga kitegeeza nti Geyeena kitegeeza nti the unseen world oba grave. Era nga n'ekigambo Sheol eky'Oluhibru oba Olwebbulaniya nakyo kitegeeza ekintu kyekimu. N'ekigambo Geyeena kiva mu kigambo kye bayita tatatuulu ekitegeeza nti to cast down oba okusuula oba obutaddayo kubaawo. To cast down. Singa osoma mu kitabo kya Peetero ekyokubiri essuula 4 essuula 2 olunya olwokuna olwogera ku bamalayika abaasuulibwa okuva waggulu, ne mu Bayibuli y'Oluzungu akoze ekigambo hell. Baasuulibwa ne bava mu kifo ekirungi kye baalimu ne basuulibwa okuvaayo ne bakka eno wansi. Bwokera mu kitabo kya Matayo essuula 10 olunya olwa 23 akozesa ekigambo kiyitibwa Kaperinawumu. Kaperinawumu nti ng'ogudde abadde agulumiziddwa naye olissibwa emagombe. Twegamba okugwa. Akozesa ekigambo magombe. Naye nga tosobola kugamba nti oba Kaperinawumu yafa omuzimu gwo guli wano. Era bw'osoma olunyiriri olwo Matayo 10:23 Kaperinawumu ageraageranyizibwa n'ebibuga nga Sodoma ne Gomora ebyazikirizibwa ne bigwa. So okubulawo kwabyo, okusaanawo kwabyo abegeraageranya ng'ebyali emagombe nti byasaanawo. So ekigambo kino hell oba Geyeena mu Luyonaani kitegeeza emagombe. Emagombe. Naye nga mu kibuga mu nsi ya Isirayiri mwalingamu ekiwonvu kye baayitanga Hinnom. Ekiwonvu ekyo Hinnom baakiwangayo kyali kiwonvu kya kusaddaakiramu baana nga baweerayo zisaddaaka ndubaale gwe baayitanga Moleki. Abo abaasinzanga enjuba naye baalinanga Lubaale Moleki nga bamuweerayo zisaddaaka nga baddira omwana omuto nga bamutungamu olukato oba oluti eno emabega ne lujja lubbukukira mu kamwa. Kaakati lumala okubbukira mu kamwa ne balusogga wansi ne bamukalirira mbu balwayo saddaaka eri Lubaale waabwe oba Katonda waabwe Moleki. Abayisirayiri baayingira mu mpisa eno era Katonda n'abanyiigira nnyo. Kabaka Akazi ne Kabaka Manase nabo baayingira mu muzigo era nabo ne bawaayo abaana baabwe mu ngeri eyo. Naye nga bw'osoma ekitabo ky'Abaleevi essuula
essula 2 okuva ku lunya olusooka paka ku lwokuna. Katonda yali yagaanira ddala abaana ba Isirayiri okwetaba mu mize egy'okusinza balubaale n'okuwaayo ssaddaaka ez'ekika ekyo, kubanga eggwanga lye baalinga babeera mu Isirayiri, Katonda yagoba, alina ensi ze yagobamu, alina abantu be yagobamu, naye yabagobamu n'abazikiriza ddala olw'ebikolwa ebyo eby'okusinza balubaale. Katonda ye n'abagaana, temubisinzanga. Naye tulaba Akazi ne Manase nga bajeemedde Katonda nga babisinza, era n'okulembera abaana ba Isirayiri okubisinza, era ne bawangayo n'abaana baabwe zissaddaaka ezo. Singa okebera mu kitabo ky'Ebyomumirembe ekyokubiri essula 28 olunya olwokusatu, Ekyomumirembe ekyokubiri essula 33 olunya olw'omukaaga, Bassekabaka ekyokubiri essula 16 olunya olwokusatu, Bassekabaka ekyokubiri essula 21 olunya olw'omukaaga, era ojja kubalaba nga Akazi ne Manase beegasse mu mize egyo egy'okusinza. Katonda n'abanyiigira nnyo mu kuwaayo ssaddaaka ez'ekika ekyo. Naye wetusoma mu kitabo kya Ssekabaka ekyokubiri essula 23 olunya olw'ekkumi, tulaba Kabaka Yoswa bwe yalinnya ku ntebe, ebikolwa ebyo eby'okusinza mu ngeri eyo ez'okusaddaakira, okuwaayo abaana eri lubaale Moluki basaddaake bwe bamusanyuse, yabigaanira ddala, era n'abiwera mu Isirayiri, n'ekifo n'akisanyayo kye baali basaddaakiramu. Naye Katonda yali yakikolimira dda mu kitabo kya Yeremiya essula 7 olunya 32 paka ku 33, era n'agamba nti ekifo ekyo kikolimire, kinaabeeranga kya mirambo. Mwe bennyini ababadde bawaayo ssaddaaka munaasuulibwanga omwo, kugamba enaabeeranga limbo yammwe, mirambo gyabwe ginaasuulirwanga omwo okutuusa wekirijjula, nga tewaliko najje wegiyinza kujja, nti era ennyonyi zinaajjanga nezirya emirambo gyammwe. So ekifo ekyo ne babeera nga basuulamu emirambo, ne babeera nga basuulamu kasasiro, naye olw'okuwunya kwakyo n'embeera emi gye kyalimu, ne basalawo ne bateekangamu omuliro gubeere nga gwokya ebyo ebisuuliddwamu. Naye omuliro ogwo tegwazikiranga, gwayakanga ekiro n'emisana. Abaana ba Isirayiri abasinga ne bakula nga balaba nti waliwo ekifo kye basuulamu abantu, naye ne babeera eyo nga bali mu muliro emisana n'ekiro, ng'omuliro ogwo teguzikira. Jjukira empamba gye balinga babawambamu, kubanga baabeera mu Isirayiri, baabeera mu Misiri okumala emyaka 400, bagendako e Babirooni ne bamala emyaka 7, kwegamba eyo gye baagendanga, gye baawambibwanga, ne Sitaani ono yabayingirangamu okusinza ebitali Katonda, bayingiramu akatwa. Sitaani kaayagala abantu bonna kabeere embwongo bwabwe, nti omuntu bw'afa tafiira ddala. Kyova olaba nti ne Laazaalo yafa, yamala ennaku, Yesu yamala ennaku 4 nga tannatuuka wali Laazaalo, kubanga bo baali bamanyi okusinziira ku njigiriza enkyamu gye baafuna nti omuntu bw'aba afudde amala ennaku 3 omwoyo gwe gubeera wali wabbali. Ennaku 3 bwe ziba tezinnaba kuyitawo, omwoyo gwe gusobola okumuddamu. Kati bwe gumuddamu n'addamu n'abeera omulamu, naye bwe wayitawo ennaku 3 guba tegukyasobola kumuddamu nga gugenze. Kyova olaba Yesu bamugamba nti jangu, Laazaalo mulwadde agenda Laazaalo afudde, n'abadala tegaba n'atajja mangu asobole okujja ng'ennaku 3 ziyiseewo, kubanga bwe yandize ng'ennaku 3 tezinnaba kuyitawo tebandikakasiza nti azuukidde. Bandibadde baga nti kyabadde ateeka okuzuukira, kubanga era omwoyo gwe gubadde gukyaliwo. Najja oluvannyuma lw'ennaku 3 nga ziyiseewo, najja ku lunaku olwokuna. Kitegeeza nti enjigiriza ziri zaabalingamu. Kati ng'omuntu bwe bamukasuka eno mu kiwonvu ekyo, omuliro gye gwaka, nga balaba ng'abonaabona
kubanga omwoyo gwe gubonaabona, kubanga omwoyo tegufa, n'olwekyo olwokuba asuulidde mu muliro abeera muliro yo ng'abonaabona emisana n'ekiro. Akatwe ako ne kabayingira mu bwongo. Kyova olaba Bayokaana, Bamakko, baani baakula ekyo bakimanyi. Bw'osoma mu Makko essula ey'omwenda olunya 43 paka ku 48 era Makka akyogera ng'ayogera ku muliro ogutazikira, nti envunyu yaabwe gyetafiira, nti abantu gye bagenda okubonaabonera wali omuliro ogutazikira. Naye nga bw'oba osomye mu Bayibuli ey'Oluyonaani awali ekigambo omuliro ogutazikira waliwo ekigambo kye bayita asbestos. Asbestos kitegeeza omuliro abantu gwe batalinaako buyinza kuzikiza. Kati juzi yali ensi eriraanye Amerika, omuliro gwagenda ne gwaka naye ne baleeta ennyonyi ne baleeta ki, omuliro ne gubalema okukola ki, okuzikiza. Naye bwe gwatuusa ekiseera kyagwo ne guzikira. Kati ng'omuliro gwali mu Sodoma ne Gomora gwayaka naye nga tewaliwo agulinako buyinza kuguzikiza. Kati omuliro ogwo ogw'amaanyi ogupa era nga tewali alina buyinza kuguzikiza, ogwo mu Luyonaani gwe bayita asbestos. Makko gwayogerako mu ssula 9:43 paka ku 48 nti omuliro ogutazikira. Yaguyita ogutazikira naye nga ogutazikira nti tewali alina buyinza kuguzikiza. Naye nga ng'ogw'omu Sodoma ne Gomora tewali alina buyinza kuguzikiza naye gwatuuka ekiseera ne kukola ki, ne guzikira. So Katonda tasobola kusuula bantu be newankubadde nga bamulowooza okuba nti wattima nnyo, tasobola kuleka bantu be nga babonaabona wadde babi ne babonaabona emirembe gyonna nga takwatibwamu nsonyi. Naye kino Sitaani akiteeka mu bwongo bw'abantu nti Katonda wattima abateeka muliro ogutazikira, abantu bakyawe Katonda balowooze nti wattima bamusinze nga bamutya buti. Naye nga awali ekigambo omuliro ogutazikira waliwo ekigambo asbestos mu Bayibuli ey'Oluyonaani ekitegeeza omuliro ogutasobola kuzikizibwa, nti oba ofuye olete fire extinguisher oguzikize, guzikira gutuusiza ekiseera kyagwo. Era singa osoma mu kitabo kya Malaki essula 4 olunya 3 Bayibuli eyogera ku vvu, ku babi nti balibeera vvu wansi w'ebigere by'abo abatukuvu, nti bagenda omuliro gugenda kubookya baggweerewo ddala bafuuke vvu. Kakati ate omuntu amaze okufuuka evvu ate abeera atya ng'akaabira mu muliro. So eyo njigiriza ya mubi nti abantu bagenda kubeera eyo bamwokye engalo akaabe emyaka 1000. Bayibuli terina njigiriza egamba nti waliyo omuliro ogutazikira. Nolwekyo mufunze Geyeena bwetyo bweri naye nga teriyo Geyeena kati. Geyeena egenda kubeerawo nga Mukama waffe amaze okukomawo omulundi ogwokusatu, kubanga yasooka n'ajja n'atulokola ku musaalaba Gologoosa mu lwali omulundi ogusooka. Omulundi ogwokubiri agenda kukomawo atutwale ffe abatukuvu tumale emyaka 1000 mu ggulu nga bw'ayogera mu kitabo kya Kubikkula essula 20 olunya 5 paka ku 6 era kuva ku 1 paka ku 6. Kakati nga tumaze emyaka 1000 mu ggulu alyoka akomewo azuukize n'ababi, abalage obutali butuukirivu bwabwe n'emisango gyabwe abalyoke bafe. Naye nga teriyo muliro ogutazikira era Geyeena teriyo kati. Mukama bawo omukisa. Katonda waffe tukwebaza kubanga otuyigiriza yongera okutunyweza era otusobozesa okugonda ekigambo kyo ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Obutundu obulala bukyajja. Mukama bawo omukisa.